izo n'enzaliranwa waliwo ensonga kati no baganda bange eyo y'ensonga eyandeeta mu byobufuzi eyo ensonga kubanga twalabanga waliwo disconnect waliwo oluwonko lunene wakati w'abangi n'abatono wakati w'abaavu n'abagagga wakati w'abatuwamba naffe abawambibwa ate nga kyali tekisobola kukyuka bino buli muntu ali obulungi tabiraba basita abali obulungi tebabiraba abagagga tebabiraba kubanga bali comfortable nze abo bonna baali mikwano gyange genda scrolling in Facebook ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne basale ojja kusanga obufaananyi nga ndi muto nga tuli n'abo batabani ba Museveni ojja kusanga obufaananyi nga tuli ne ba Museveni kubanga batwagala awo gwoyina bakubira nduulu gwoyina baleetera byana gwoyina bayimbira nga banywa basebo ne banyabo kyali kisobola nali nsobola okubeera nga ba artist bannange bonna be mulaba omulimu gwabwe gwa kusiruwasa bantu nali nsobola kikola naye nga sisobola kusonyiwa mwoyo gwange olw'okubuza eggwanga lyange ensonga lwaki MTN esasula sente nyingi nnyo gwe Bobi Wine gy'ogambe bugambe MTN oba Airtel oba ki kubanga oli influential kubanga ebigambo twogera abavubuka abato abatulabirako baagala okufaanana nga ffe n'olw'ensonga eyo baagala ebigambo bye tuba tugamba abavubuka nti muve mu by'obufuzi tebaagala tugule bantu maaso tubalage nti ebyobufuzi omukulembezeewo oyo MP agenda n'asalawo oba luno oluguudo lukolebwa oba terukolebwa oba mu ddwaliro waliyo eddagala oba teririiyo oba waliwo okusoma oba tekuliiwo kino kigenderere no si mistake mwokulaba nga abasinga obwavu mwamusinga obunjenu si mistake baganda bange kino kigenderere this was an invasion and a capture batulumbagana ne batuwamba tebalina njawulo ku bazungu abaava ewaabwe ne bajja ne bawamba wano abaddugavu ne batandika okubba amasanga ne batandika okubba zaabu ne babba n'abantu ne bagenda ne babatunda ng'abaddu tewali njawulo kubanga bano babbe golode Kalamujja babbe ettaka baba n'amalaalo bagasiguddewo kati babba n'abantu ne babatunda ebuwalabu babatundamu n'ebibumba n'ensigo nga bakyali balamu n'olw'ensonga eyo nze okujja mu bino si kuba nali sinyumirwa freestyle yange gye nalimu nze saali yala nali musanyufu nali mugagga naye bw'obeera nga gwe mugagga omu ng'abantu abakwetoolodde 99 baavu ye gwe obeera omwavu ow'ekikumi jasi oba tokimanyi kati neeyo y'ensonga eyanyingiza mu by'obufuzi ndi musanyufu bassebo ne bannyabo tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli olunaku lwa leero gye buvuddeko nga babawa buwi soda ojja owulirize munnabyabufuzi kubanga baali bakuyigiriza tebikwatako kati bassebo ne bannyabo mwenna mu Uganda mukirabye okuva ebuganjuba paka ebuvanjuba nti abantu kati enkulembera y'ensi yaabwe bagitekinga over yensonga lwaki balina okukuba amasasi oleme kujja kuwulira bigambo bya Kyagulanyi kuba bijja kuggula obwongo kubanga naawe ojja kiraba ono Bobi abadde nga ffe it's just a matter of time naawe osobola tebaagala Bakyagulanyi babeere bangi so bwe navaayo neneesimbawo basooka kulowooza ti abalinga bano abayimbi abalala abazze era ne bampitayo kakati Bobi ebuza abantu bakuwagira naye kakati tukoze tutya oyagala mmeka nembuuza eki abuuza eki tebasooka kutulwanyisa kubanga tebamanya singa bamanya nti nja kuba mbagamba bino singa bamanya nti nja babikulira akamwa bandibadde banzita dda era ekyaddondo bwe twajja babuuka luvannyuma ne bagamba kano akayaye tekajja kuseringa autuko kalalamu twayingira mu paliamenti nga tugezaako okuwakanya etteeka eryo erya Mwami Museveni okwefuula kabaka wano ku ttaka etali abajjajja be era mwalaba twatandika mpola mpola
bwe twabangula ekyaddondo twali tutandise nabagamba muwulira bataano nabagamba nti bannabyabufuzi bano kyekiseera bamanye nti byonna bye bakola babikola ku lwaffe ezo emmotoka bazigula mu ssente za musolo gwe tuwa era ne mbagamba nti oba paliyamenti eganye okujja mu geto kati geto egenda kusulwa bukolokolo egende mu paliyamenti naye era ate wano wakulu njagala mumpulirize nakimanya nti sisobola kikola nzeka basebo ne banyabo twatandikirawo twasooka Jinja bwe nalaba omuntu alowooza nga bwe ndowooza nalumbirawo kuba nabagamba buli awali olutalo nga kulwanirira ddembe ninawo omulimu ne tugenda Jinja ne tugula abantu amaaso mu wiiki 2-3 si Paulo Mwiru n'abawangula ne baga okimanyi kana akayaye tekazimbya kusaaga ne tuvaawo ne tugenda Rukunjiri ne tugula abantu baya amaaso era beti muzanira n'abakuba akalulu ne bagamba ne tuvaawo naina chali wange gwe bayita Asumani basalirwa ne wankubadde ngera bwe mmanyi Museveni bwabata kutisiza na komera akudongowaza na sente nene Bujiri twabakuba akalulu awo Museveni n'atowa order nagamba kana kalenzi mukatte tujja kudiringa n'ebirala ebinaddawo ne tugenda mu Arua mumpulira bulungi twasookawa Jinja mu Busoga ne tuddawa Rukunjiri mu Kigezi mu Bakiga bwe twavaayo twadda Bujiri era mu Basoga eri kumpi n'obboda kati bwe twava wate twagenda mu West Nile mu Balugwala twakuba Museveni akalulu basebo ne banyabo twatuuka kyalinga wano bwe kiri awo Museveni yali amaze okukakasa nti ayina emmundu ayina ssente ayina amagye naye talina bantu ate talina buyinza ku bwongo bw'abantu kyatutwalira nnaku ntono nnyo okubuusa abantu b'omu Arua era baabuuka naye Museveni nga bwe mbagambe yali asazeewo ti nze nzitibwe era muganda simanyi Katonda lwaki abantu bonna abayimiridde nange abasinga obungi babeera basiraamu nalina driver wange bamuyitanga Yasini Kauma nali mvuga emmotoka left hand tundula paka kati ekyali mu Arua bagiwamba akasajja KFC ne katayiminga kumbe nsisa omutto nkoze eki mpoye akasajja ne kasindirira Yasini Kauma amasasi Yasini Kauma n'afa kaga amasasi galina kubeera gange ne bajja ne bankwata ne bakubanze emigo 5 nera bwansanga nakolamu kati